giweze emyaka 67 bukyanga omubiikira Maama Keviina ava mu bulamu bwa nsi eno ng'ono eyatandika ekibiina ky'ababiikira aba Little Sisters of St. Francis of Assisi ekisimbye amakanda Nkokonjeru mu disitulikiti ey'e Buikwe mu ssaza ly'e Klezia erya Lugazi. Omukolo gusombodde abantu bangi okwetaba mu mmisa ekulembeddwamu Reverend Father John Kristo Maviri. Ababiikira aba Little Sisters of St. Francis okusingira ddala okuva mawanga okuli Uganda, Kenya ne Tanzania begattiddwako abafaaza abakristu n'abaana b'amasomero agatandikibwa Maama Keviina okuva mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Mu kitambiro kya mmisa kino Obwakabaka bukiikiriddwa omumyuka wa Katikkiro owookubiri era omuwanika wa Buganda Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa ne Minisita Kotilda Nakati Kikomeko. Maama Keviina yatandikawo ebintu bingi wano mu Uganda okuli amalwaliro n'amasomero ng'ayigiriza Father Maviri akoowodde abantu b'Enkokonjeru okusingira ddala okozesa omukisa Maama Keviina gwe yabawa nga atandikawo ekibiina kino n'emirimu gye yakola nga azimba amasomero n'amalwaliro bave mu kusamira n'okwesiga ebitaliimu. Okwesiga Katonda mu byonna, okubeerawo nga tuliwo lwa Katonda nga Maama Keviina bwe yasobola okukola ebintu byonna nga yeesize Katonda. Tubeere n'okukkiriza. Ye Reverend Father Edward Sekabanja akuliddemu omulimu gw'okunoonyereza okufuulibwa kwa Maama Keviina omutuukirivu alambuludde ku birina okukolebwa omuli abantu abalina ebizibu okusaba nga bayita mu Maama Keviina ng'abo baanaayamba okufuna ebyamagero eby'enkukunala bye bijja okutunuulirwa olwo Roma eryoke emulangirire ng'omutuukirivu. Circumstances, how can we read the miracle? The situation of an incurable health pathology or problem, call it what you want, or any handicap, call it cripple or anything. Yes, Sister Rita Nachitende nga enankulu atwala ekibiina ekya Little Sisters of St. Francis naye ayogedde ku ky'okulaba nga Maama Keviina afulibwa omutuukirivu. Ate era nga tumusaba kubanga Klezia yamukakasa mu buweereza, muweereza w'Omukama, kati ng'ate tusaba afuuke omwesiimi. Ono agambye nti ng'ababiikira aba Little Sisters of St. Francis mu Uganda, Kenya ne Tanzania bawera 81 mu kiseera kino. Mu bubaka bwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga watiisa Oweekitiibwa Nsibirwa agambye nti nga Buganda yeenyumiriza nnyo mu buweereza bwa Maama Keviina mu Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Maama Keviina wa Maama Kevin we yajjira mu 1943 yasanga abamisa bayina okwanirizibwa mu Buganda era eddiini yasinzira mu Buganda okubuna Uganda yonna. Ategeezezza nti Ssekabaka Muteesa owookubiri yalagira basajja be ne basonda amabugo okusobozesa okukomyawo omulambo gwe okuziikibwa Enkokonjeru nga bwe yalama. Little Sisters ne bapetitioninga gavumenti ya Ireland Maama akomewo ensi ye gye yakolera emyaka 5 kusukka 5 aziikibwe eno. Ireland negamba terina na ssente za kukola ebyo. Little Sisters ne batuukirira Ssekabaka Muteesa owookubiri. Ono era anokoddeyo n'emirimu gye yakola mu Buganda okuli okuzimba amasomero n'amalwaliro. Henry Nsubuga yakusagidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.